Kakati eno ye party 6 eya Ausigalo ono. Ausigalo bannange ebintu bimutabuseeko. Bosi w'omukazi amukutte n'amufulumya mu nnyumba kiro n'omwana. N'amugamba kikozi gw'enkukooye. Muwala gw'enkukooye tambula onviire. Amugobye kiro n'omwana n'oluveera lwo olw'engoye. Ausigalo bamukasusa ebweru. Ausigalo bamukasusa ebweru. Madamu kyayagala okuwulira mu kamwa ka Ausigalo. Ani taata w'omwana? Ausigalo yali agenda kwogera amazima. N'akoonako bukoonyi ku kinyusi katono. Yagamba nga bali mu lukiiko ne Chairman ne Ssemakanga waali nti anko jjukira luli eri bye wakola. Kati teyamalayo bintu bino. Asemaka yagenda okuwulira nga Ausigalo ono atandise okwagala okumwabya n'okwabya ebintu. Ne ayimuka ne yeekambuwaza mwamulaba. Oyagala kunyononera maka, oyagala kuntabwira maka, biki bitwakola. Negwe kiwala gwe. Bambi Ausigalo omukazi watu n'afunamu okuki? N'afunamu okutya. Bw'afunamu okutya, bye yali ateekeddwa okwogera nti Ssemaka ye taata w'omwana oba gundi ye taata w'omwana n'asalawo akyesirikire. Yakyesirikira nga ali mu kutya ndowooza agenda kutandika okusattulula abafumbo bano amaka gaabwe agayuzeeyuze. Ate ekiyinza okumuteeka mu katyabaga n'asalawo asirike. Kati boosi w'omukazi alina ky'ateebereza. Omukazi alemeddeko ayagala kumanya taata wa mwana. Naye ensonga emulemesezzaako ayagala kuwulira ebigambo bino nga kiva mu Ausigalo. Taata w'omwana yaani ye bbaawe oba muntu mulala? Kubanga omuwala ono Ausigalo singa abadde alina omusajja omulanga gwe yazaalamu omwana, ono boosi w'omukazi yandibadde yamugoba dda nga yamugamba genda ewa taata genda ewa bbaawo. Naye omukazi ono naye alina ky'ateebereza, naye nga takikakasa ng'omuntu ng'ayagala kukikakasa nga kiva mu kamwa ka Ausigalo ono. Kaakati Ausigalo asazeewo amugobe. Ausigalo bw'aganya okwogera direct nti Ssemaka ye taata w'omwana. Ebintu bino nno bikyali. Ebintu bino bigenda kuggwerayo ndowooza nga mu paati 10 nze nkubuulira. Ausigalo agenda kwekyanga olunaku lumu agambe nti taata w'omwana y'oyo anko. Yankwata n'ankozesa ne tukola bino ne tukola biri. Naye ayinza okubyogera. Ayinza okubyogera omutwe n'atasigaza. Bambi bamugobedde ebweru, abakazi ne bamusanga ebweru ku geeti ng'ali n'akaana. Ne bakonkona madamu we boosi we amugulira ayingira obudde nga bwakiro n'omwana. Oba okyegera ekintu ekyo. Kankutuuseko akatambi kano okerabireko. Naye amaaso gateeke ku lutimbe. Naffe kye twagala okuwulira kiri ekintu eki. Ani taata w'omwana? Ssemaka ye taata w'omwana? Ate nga naffe kye twagala okumanya. Vidiyo yiiyo. Anti zino ensonga tuziggyeemu Nyabo. Nedda nyabo. Ebintu byonna twabitandikira mu kamera birina kuggwera mu kamera. Nedda nkwegayiridde ebbanga ddene ombulire taata w'omwana oyo ng'ogaana. Kati olwaleero luno lwaki ogenda kumbuulira nga mmaze okubayita bonna nga bakungaanye. Abakozi mukisussa nkwagadde nga mutabani wange muwala wange nkwagadde ebbanga ddene n'omwana wo ne mwagala era still n'onkola ekintu ng'ekyo. Tugenda kubimalira mu kamera nyabo. Nedda nyabo. Kankubire wano ne Chairman ajje tubimalirize. Nedda twabitandikira mu kamera birina kuggwera mu kamera nyabo. Nedda nyabo. Gwe nyabo mbadde manyi wagenze dda. Fuluma oyagala bagambe ati nkugobya kiro nakugobya dda misana situka genda. Nedda nyabo genda. Nedda. Fuluma nakugobya dda misana. Nyabo situka. Nedda nyabo. Kamale n'okuggulirawo waneno. Kamale no. Nedda. Fuluma nyabo. Fuluma ekikomera kyange. Fuluma. Genda. Nakukuza n'olubuto lwo tonkonko nagenda. Nedda nyabo. Njagala kumanya taata wa mwana ojja kunkubira essimu omuŋŋambe nja kukkiriza okudda wano. Nedda nyabo. Genda.
wezi zino sawa mazima ddala ng'alina mubuulire kola mabina kubayo omukyala tumanyi akola amabina tokaaba sirika tugenda mukonkone jangu tugende ffena tumukonkone mabina gokka owulire kola mabina gapapaza kola bantu mabina ku tiktok naye talina bagezi kaakati ebintu bino byo baaba simanyi nakumanya naye nga awusigaala ono ate munnange nze erudda mmuwagira awusigaala ono erudda mmuwagira omanyi mulimu ensonga ezituukawo nga oba tutaddeemu nnyo bwongo nakuteekamu okufumiintiriza oyinza okumaliriza ng'oyokyezza oyinza okulowooza nti gwe olina ebintu byeyogera okweggyako kiri naye muganda wange olwo ebintu ebimu ng'olina okuteekamuko ku common sense. Awusigaala ono ensonga eno gy'akola ey'okuba nti tayogererawo nti taata w'omwana ye Ssemaka alina ekintu ekimu kyabikkirira ebbwa ali mu kulibumbabumba kubanga liyinza ossajjuka ate n'amaliriza ng'akoseddwa bubi nnyo. Nze ngamba Ssemaka ono yandibadde akwata Awusigaalo n'abaako gy'amuteeka n'abaako gy'amuteeka kubanga mazima go gali nti omwana wa Ssemaka ebyaddala omwana wa Ssemaka yandibadde akwata Awusigaalo ono n'alema kubonyaabonya mwana kubanga akimanyi bulungi nnyo nti ono omwana wuwe. Juzi yamugamba nti amuleka ajja kumbuulira nga tuli babiri. Akubuulira atya nga muli babiri nga omukozi avunaanyizibwa ku mukyala wa waka? Ssemaka omwana ono okutandika okubonaabona bw'ati yandibadde akwata Awusigaalo n'amanya nti kati banne nazaala omwana mu mukozi kanfune we mbateeka. N'afuna w'abateeka Awusigaalo n'abeerawo n'omwana we okusinga okubeera wano mu maka kubanga omukazi katatandise okukisuspectinga n'okukifumiintiriza omwana ono wasiwa bbaawe. Ssemaka luli yabyegaana Awusigaalo teyabijjaayo bulungi yagamba nti anka ojjukira luli eri kitegeeza ki? Kitegeeza mulina ebintu ebimu bye mwakola kati omukyala tayagala nnyo kukikkiriza wabula akifumiintiriza n'agamba naye omanyi sigenda kusobola kubeera naawe muwala gw'enkukooye noonya gy'ogenda n'omwana wo munoonye gye mulaga. Kati tosobola kubeera na mwana ng'omukazi akimanyi nti wabbaawe ate nga yamuzaalamu Awusigaalo oba okitegeera. Kati ate omukazi tasobola kera ku makya kukyeteekako nti ddala omwana wa bbaawe naye engeri gy'alemeddeko nti omwana waani ate kubanga ali mu kukisuspectinga n'okukikola ki n'okukifumiintiriza. Kubanga omukazi bw'alemerako ennyo n'agamba banaye mbulira tata w'omwana aba alina ekintu ekimu kyakola ki kyayagala okumanya ayagala muli amanya ddala kituufu g'emazima omwana ono wa bbaawange oba nedda kubanga alemeddeko nnyo okumanya amazima tata w'omwana yaani alemeddeko. Kakati bw'abanga alemeddeko singa bale talina kintu n'ekimu kyafumiintiriza yandibadde ensonga zino oba osanga yazireka oba n'agoba Awusigaalo ono from day one n'amugamba genda tata w'omwana yamanyi oba mwemanyi oba temwemanyi mugende mmwe abamanyi. Naye ensonga eriwo nti olw'okuba nakyalo ono alemeddeko okumanya taata w'omwana ateeka okuba nga alina ekintu ekimu kyasuubiriza ye ng'omuntu kyamanyi nga muli akimanyi bulungi nti bbaawe ayinza okuba nga yalya akimanyi nti bbaawe ayinza obba nga yalya oba nga yakwatamu y'omwana oyo naye nga tayagala kukikkiriza ayagala ebigambo bino bive mu kamwa ka Awusigaalo kennyininyini amwegambire nti omwana wa anko wa Ssemaka kubanga ensonga ne Chairman zaamulemye. Chairman yazze abatuuzizza ensonga zimulemye. Awusigaalo akyayiganya okwogera mu bulambulukufu nga bw'alina okwogera ensonga kubanga bo kye baagala okumuwuliramu madaamu kyayagala okuwuliramu Awusigaalo nti omwana wa Ssemaka nti omwana wa anko ye kyayagala owulira nti oba omwana wa gundi oba si wa Ssemaka nti oba omwana wa Robert omusisi wa Chapati nti oba omwana wa Enrique bw'atyo ye madaamu kyayagala owulira oba okitegeera.
naye awusigala akyaganya okwogera nti omwana wa wano ate muwagira muwagira agira alindako kati wano Semaka walina okuzanyira ekintu kino n'anoonya gy'ateeka awusigaala ono kubanga mazima gali nti gwandaba okimanyi nti omwana ono wawaka. Semaka yandibadde akwata omwana ono ne awusigaalo n'anoonya gy'abateeka gy'abakuumira. Alina onoonya gy'abateeka gy'abakuumira n'amanya nti kati omwana wange ali wano. Oba n'akwata awusigaalo n'asooka n'amutwalako ko mu kyalo n'abeerako keeyo bw'amaliriza n'amuggyayo ng'akaseera katuuse. Naye abaana amugyayo kweri naye nga lwaki oba ozaala mu mukozi omwana ate noyagala kati omwana gwe babonyaabonya kati wuuyo awusigalo bamugobye waka oleeta omukozi mwenkana ali kale muto ku ggwe ate alina omubiri mugimu ng'ogugwo. Abasajja b'ennaku zino tebakyategeera, abasajja abategeera batono nnyo abatasobola kuddaawo okukola bintu ng'ebyo ne ba awusigaalo. Tuli batono nnyo nga bw'okiwulira era otubalira ku ngalo okitegeera, otubalira ku ngalo. Nze nkubuulira naye abasajja abasinga tebasobola kubeerawo awo nga tebakanzeemu. Tekisoboka. Kyekyo lwaki abakazi abamu baleeta bi awusigaalo nga bibi. N'akuleetera ekiwala muganda wange nga ne kapere mulungi. Abakazi ate bayiga omuze ogwo, akuleetera omuwala ewaka kkolere nga n'omwana amutya nga yabijja. Oba n'akwetera ogukazi nga gukadde nga kikadde. Abakazi b'ennaku tebakyaleeta bawusigaalo nga bawala balabikako. Era waleeta akawala kalina obbanga kato ate obwo obuwala bw'ennaku zino obuto oba bulogo. Nze neewuunya lwaki bawusigaalo b'ennaku zino balogo. Abaana bawala bato naye baaba batambula mu masabo, tewali ssabo ly'abatamanyi. Buli ddagala lyonna eriroga erisiraanya aba alimanyi. Si buli awusigaalo nti bino abikola. Ekyo si kye ŋŋamba, wabula basinga obungi bitulaba. Muganda wange bayine beetobesa emize tobala. Oba okitegeera. Naye nga ebyo bye biri ku sayidi eyo. Awusigaalo essaawa zino bamugobye oba kati ali ku ki? Tulina kujustify amaaso okugateeka ku lutimbe kulindirira. Kubanga tukkirize tugaane ensonga zino tezinnaggwa. Twagala tuzitunuulire. Ffe kye tusinga okwagala okumanya kiri ekintu kimu. Awusigaalo ono okwogera mukama wake nti Semaka ye taata w'omwana. Ffe kye twagala. Ffe twagala tuwulire nti awusigaalo ono Semaka ye taata w'omwana ng'akyeyogerera. Abyogera akonako katono. Twagala tuwulire awusigaalo Semaka ye taata w'omwana oba si ye taata w'omwana, ani taata w'omwana? Ffe kye twagala okuwulira, kadde tukyagala kintu kirala kyonna. Twagala kuwulira taata w'omwana y'ani. Luli Semaka yabeerangawo mu nsonga zino naye agenda okulaba nga gye ziraga zigenda kumuzingiramu. In fact zimuzingiramu okuba awusigala kyaganya okutya okwogera. Ate nga munnange ensonga ate simunenya. Ye okutya okwogera alina kyakola ki? Alina kyataasa. Omanyi kitegeeza omukazi okuzuula nti gwe mujja we ng'obadde mukozi we. Oba okitegeera tekiba kirungi. So n'olwekyo ffe katulinde weetuli okutunuulira buli nsonga. Ndowooza tulinde paati 6, paati 7, paati 8. Ensonga zino zijja kuggwera mu paati nga 10. Tubulayo obutundu obulala nga buna. Nze nkubuulira
tubulayo obutundu obulala nga buna gwe amaaso gateeke ku lutimbe amaaso gateeke ku lutimbe CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumina ku mukutu mwebale okuba nti musubscribinga ate naba kusubscribinga twegatteko ng'osubscribinga tekaka kapeesa ka subscribe maiza kona mukade kaje mpasonza kateke mu all bwe tekayo video gobo soka okugiraba mbagala nnyo mwenna mubere bulungi mweraba